balance statements. Just the credible. Akakiiko ak'enjawulo nga kakulembeddwa mu mbaka wa UPDF Brigadier Francis Takirwa kanjulidde akakiiko ka palament akalondoola ebitongole bya gavumenti alipoota yako ku ngeri ebiwandiiko gye byabula mu bbanka enkulu. If it's too long, please summarize it. Oluvannyuma lw'okwetegereza obutambi bw'ebifaananyi, akakiiko kakizudde nti nga 10 omwezi ogwokubiri omwaka guno eyali akulira okulondoola emirimu gya bbanka ez'ebyobusuubuzi Justine Bagyenda nga yeeyambisa driver we Job Tulyahabwe n'omukuumi we Juliet Adikot yajja ebisawo 3 eby'ebiwandiiko mu bbanka enkulu. Ono yeeyambisa ekitiibwa kye okwewala okukeberebwa abakuumi ba bbanka. She used her status to shun security checks because those items were not checked. They were ferried out of office without having them registered. And again, it was unfortunate that those items were taken out of the bank to an unknown destination. Obutambi era bulaze nti nga 14 omwezi ogwokusatu Bagyenda yeeyambisa obukodyo bwe bumu okuzzayo ebisawo 2 wabula nga tekimanyiddwa oba mulimu ebiwandiiko ebigambibwa okuba nti yabitwala. That she had to offload her luggage from the vehicle to the office before carrying 2 empty bags back in the vehicle, and she headed home. Akakiiko olwaleero kayise Juliet Adikot eyali omukuumi wa Bagyenda, Job Tulyahabwe yali dereeva, Charles Moro ne Beatrice Kyambadde abaali abakuumi mu kiseera Bagyenda wagambibwa okutwala ebiwandiiko bawe obujulizi. Kyokka Wabaddewo katemba Adikot bw'asoose okugaana okujja mu kakiiko wamu n'okukuba ebirayiro okuwa obujulizi. Ono asoose kutegeeza nga bw'atalina kuwa bujulizi ng'eyali mukama we taliiwo. I kindly beg when Miss Justine is around. Please, madam, don't make us run out of our patience. Ono oluvannyuma ategeeza nga bw'atasobola kuwa bujulizi eri akakiiko okuggyako ng'amaze okufuna olukusa okuva eri ssaabaduumizi wa poliisi. According to our police standing orders, I'm not supposed to appear to any committee or any court anywhere without the knowledge of the IGP. So kindly I beg not to say anything. You are going to say everything. Kyokka akakiiko bino kabigaanye. Oluvannyuma Adikot ne banne bakwasiddwa akakiiko ak'enjawulo akakulemberwa Brigadier Francis Takirwa okwongera okubajjamu obujulizi mu kyama. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi.